Tongero bebaza mwenna batulaba bannagomba bannaffe n'ensi yonna na buli omu waali okwongera okutwatongera okwebaza kubeera kwagidde live eddoboozi ly'eggomba eno ye first online tv y'eggomba era mbebaza okugikola kuba eggomba twali tetumanyikibwa twali tetumanyi biki bifa mu ggwanga era tutwala ensonga zino nga bwezze n'oyambako kuba mu bannagomba batulaba eri essebo nti waliwo ne bannagomba abali e Dubai bayitirivu nnyo bangi bayitirivu nnyo lwakuba nti ebiseera ebisinga tetwalina kwe twali tusobola yitiza maloboozi gaffe okusobola okwemanya era kyova olaba nti nvaayo nembeebaza amina nze nyina ka vidiyo kemwalaga ak'ekibuga ky'e Kanoni era nakalaga omwana yangamba nga mpulira ggomba ne mugamba nno nengenda ku YouTube nenka downloading nokamusindikira nkamuweereza nomwa this is gomba kitegeeza nti omulimu gwe mukola gw'amaanyi okumanyisa abantu nti luli tekyaliwo weewaawo abantu batumanya naffe tweyongera okubeebaza mu ababeerayo ne mutuwa ku buwagizi ne mutuwa ku maanyi nyongera otutumirako mukama wange Ssaalongo Ssemata munnagomba omumanyi oyo ye muwa respect mpologoma y'eggomba muwa respect era ge gano amaanyi ge gano ge maanyi ge Ssaalongo oye mukama wange I salute you ensonga zino edi olimu eggomba tugendeko mu byobufuzi manyi munnange awatali politics tewali bulamu nze kyonkubuulira kuba politics yazimba amalwaliro yazimba enguudo yazimba ki ekyo kyo kituufu era toli tavangayo n'akugamba nti nno nze siri mu politics aba si mulamu okusinziira ku biki bye tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga buli kimu awo kyetooloolera wakazanyo we kali yes omulundi guno NUP era ggomba twafuna omukisa ffe tulina kuba bamu ku NUP tunale busaazi Godfrey weewaawo embeera eggomba eyo ndayiro waawaaka wali omutabani wa Ssengo Alice Kirumira omumanyi namuwuliddekoko kyabakoze eggomba eyo namuwuliddekoko bamuŋŋambye nga ggwe munnagomba kuba mmanyi olonda naye tojja kusobola kulonda tobeera muno nja kufuba okulaba nga nkomawo onoofuba munnagomba olowooza omuwa bubaka ki oba omuwa nga n'omugamba nti munnagomba omwaka 2026 njagala osonge ku muntu ayimiridde ng'ayambadde bw'ati ng'ali bw'ati oba ng'ali bw'ati oba tugende ku kiri ekyaliwo ng'ekyaggwa omulundi oguwedde ambuleera no essaawa zino osobola obutakiwagira nnyo wadde twagala enkyukakyuka z'omanyi nyimirira n'abantu abeera ayimiriddewo n'abantu nti bwe bakugamba nti waliwo obuzibu osobola okusitukiramu n'otwala emisinde so si kutuula nti n'otwala mu ntebe yo ne bakuweereza ebbaluwa nti bwe wabeerawo campaigning eya corruption ovuddeyo nnwaniridde nga nze omuntu wa wansi kuba corruption ffena etukwatako era bw'ogenda mu ttiimu eya agida ku Facebook nze kennyini nabuuzanga nnyo omubaka waffe nga tetukulaba ku lisiti abasayininga yes teyasayininga naye oluvannyuma baamala ne bandaga empapula era olwagira nze kennyini nezeeteerayo mu ddoboozi ly'eggomba nogamba nemugamba awo si kyakulinako buzibu yasayininga ne lwaki obeera olinda tukuteeke ku kisenge ng'okimanyi corruption mbi wali yali alinda ki banake nzate mbadde saakitegeera usaazi lwaki nomutunyiiza because ensonga ya corruption wali olinda ki okusayininga wabeerawo ekintu kyo ng'omuntu tubeera tulina okusitukiramu alinda kumala munyigiriza mwambula ndowooza namukolera positi zaalinga 3 oba 4 because bano abantu tubeera nabo babeera babiraba okitegeera babeeramu ne bambega baabwe amugamba nti ono omwana makumbi takuli bulungi kubanza okuwa example okulaga nti no babeeramu ne bambega baabwe Honorable Najemba si mukwano gwange ku Facebook Rosemary naye nyina posti gye namukolera ne baŋŋamba yaliko ko mu meeting e Kanoni nanjogerako ye yakirabanga eyamuvoola naye nga tekwali kumuvoola Najemba Rosemary wamuyisaamu eggaali namubuuza bubuuza
nti mune honorable ku myaka gye watufugira kiki ekyagaana ky'otaakola ky'oyagala okukomawo okole oba yatukolera birungi natafunamu kataze kunonako ekyo nakyo kisoboka ayinza okuba y'omu ku baasaba oluguudo lujje kuba buli omubaka ava yawoza luguudo n'amasannyalaze ate ababaka baffe bakirina ekyo buli omuze yaleeta oluguudo nate nga kibeera kibakakatako because ziri ssente zaffe oluguudo dutusabira mbabuuze oluguudo dutusabira ne lujja oba amasannyalaze gwe wotegagenda kwakayo ate naye lubeera lumuyamba oba gwe togenda dutambulirako because kitegeeza kyekyakusindisa mu parliament even kigenda kusofteninga ku mirimu gye kola ekisanja kimu oba ebisanja bibiri ne bwobeera okoze bitya ebyo tobitugamba nti nze yabakolera kino nze yakola kino ogenzeko mu kitabo kya Gomba exactly otegedde vaawo byokoze tubeera tubirabye okitegeera so nze amagezi genyinza okuwa bannagomba bonna awo enjagala nti guno omwaka tubeere tusitiikinga ennyo ku muntu omulundi guno akoze amaaso gabeere mogi omanye ababaka baffe bajja oluusi ne batulimba agera ebula emyezi egi n'aleeta omusimbi n'aguyiwa kati nga bakimanyi nti nno ffe tuli money minded n'akimanya nti najja kujja oba ne biliyoni ye ng'ebula emyezi egi ajongere mu sabbuuni sukaali ajongere mu sabbuuni yetale mu nyumba mu byaleyo buwanguzika ku mugendeyo naye ate nze mpanya amagezi bannagomba bannange tuyimirire ku muntu atubeereddewo kibagambe wali oba kitegeera ndowooza njagala sebo Mr. Kamera musajja nagenda kwogera ebigambo bino ng'omuzuumi nze ng'alabika bulungi bamwawule ku nze saagala ebigambo byagenda okwogera nga byekwata ku nze ebyo nze abivunaanyizibwako era bw'oba obitandika obyogerako osookawo na linnya lyo essebo nti nze ŋŋamba bannagomba bannange omulundi guno kuba kati oli mu bbalaga sayidi bbiri kuba Gomba ali wa sayidi emeka bbiri east ne west yes bonna bagenda kuba batulaba obagambe mbannyonnyola era mbagamba ŋŋanze mutabani wammwe oba omwana wammwe oba muganda wammwe oba mukulu wammwe mwabagenda okubeera ku layini nga mulonda omulundi guno twetaaga omuntu atambudde akoze okameramaani ntunulemu yeeriwa mweri zonna weziri oyagala gy'owuliriramu obulungi ongambye ensooke n'erinnya lyange bulungi nnyo saagala kugamba ati ate agedde live simanya beekutte kino nkyogera nze nga nze amannya Makumbi Eddie abasinga gwe bamanyi nga detective Makumbi Eddie detective Makumbi Eddie kibasinga omumanya era nze akivunaanyizibwako tuwulira ku mulundi guno bannagomba bannange ngenda kubasaba ekintu kimu kyokka eriyo ababaka gwe tulonda ne bwabeera yagwa n'agenda neyeebaka omwaka emyaka 4 n'alindanga ebula emyezi egi najja ne biliyoni y'essente n'ayiwa mu sukaali kati olw'okuba ye abeera akimanyi nti noffe bannagomba twagala nnyo essente tuli after money tondaga ku 10 okitegeera ndowooza abeera akimanyi agenda kuleeta essente addemu atukyusizaawo kumbe kyotamanyi obeera otunda emyaka gye5 nze naliko mu kalulu akaakaalimu maama wange Nasozi Jennifer Christine Jennifer Nasozi asome ebirala ku Kyabassa muwa respect nze eyandaga solidarity nti omuntu ne bw'oyimirira ku mazima nga towadde yadde olwataano lw'essente omuntu aba akwagadde mujjukira ku Kyabassa kubanga bawe ye omulongo Kiza Ismail oyo taata wange yes muwa respect bakulaga solidarity yes omuntu tewetaaga muwa ssente omuntu yenna omuntu teweetaaga muwa ssente ate kino nekizaayo wali eri nti singa omuntu obeera oweekolerera kitegeeza omuntu ajja kutya n'okukugamba leka nkuwe gino ebiri omuntu eyekoleredde atiisibwa ne ku maaso emmotoka ya Honorable Kalule Ssengo yajja n'ekisawo ky'essente omwaka 2 that was 2011 I think 2011 yeah that was 2016 yali 2016 ke kalulu kuba ke nasembayo okulonda
2016 ya nze nali ku polling station y'Ensambu 2016 yali 2016 2014 2013 yali 2016 2016 because 2011 then ne wayitawo etaano 2016 emmotoka yajja n'ekisawo ky'essente naye ng'omanya akalulu munnagomba ssente za Katonda 10,000 ezezi sengo nga zagabira abantu 10,000 ezezi wali eyewitness. I was there. I was among the agents abaali ba Honorable Nassozi nali omu kubalondesa Ensambwe buli kimu nakiraba naye nga tonna kyosobola kwogera because omusajja ali wali alina amukuuma oyogere ki atambudde n'emmundu oyogere ki yabadde mu parliament yes alina ssente mu motoka naye ate ebyo byonna bikuzzayo wali nti singa omuntu obeera weekoledde obeera contented n'akatini toyinza kubeera after money tosobola ekyo nga ffe bannagomba bwe tunakyejjamu tugenda kukulaakulana so omulanga gwo mukole nnyo bannagomba omulundi tulina guno kukola nnyo temutunuulira ssente z'abannabyabufuzi ate nno munnanga olaba essente z'abannabyabufuzi ezo agenda kuwa omutwalo ogwo gukusasuza emiggo gyakakadde gikusasuza emiggo ekyokubiri ogenda kuba omutwalo gugula kye Uganda wano kati tugende ku kyamisana ate ng'ekyemisana tekulina kyakunywa kitegeeza emyaka 5 yoba ogimuweredde ku kyemisana kimu ekyemisana kimu otunze emyaka 5 taze mu kusanga akoze byayagala towetuweza corruption awo kitegeeza ojja kuddamu kumulaba kalulu akaliddako mpozi n'okuziika okumu okwesemberezaawo kyova olaba nze mbabaka bonna be mbadde njirawo eggomba teri mubaka n'omu asobola kugamba nti oyo nali muwadde yadde olwataano lw'essente tewali n'omu oli ku mazima nakijjanga ku llo nawagira Honorable Witonze Juma Honorable Witonze Juma Kiseka baagala aliwo omusajja oyo atamuwagira taliyo naye omusajja oyo amanyi nze nali ku ttiimu ya Honorable Witonze Juma baagala aliwo Kiseka ebintu bino binzitowako n'okubyogera naye enewe bwe mba bwe muntu banabefuze mweyisa nsaba kikome ku oyo wali naawe munne nnyo waliwo omubiri Ensambu naye takuwangayo wadde takwocyangamu lwakuba nti nze nali sikolera sente by that time nali sina sente nga ne kaakati era sirina naye gwe ekintu nali contented nga njagala nti singa tubeera tumuyiriddewo omubiri because by that time nali sifa ku kaadi wali ofa ku muntu anaakolera kyekiri kyenkugamba nti nno omuntu ng'oyagala omuntu tolina kulinda muntu kukuteekamu ssente oyina mu kukola bukozi nti omuntu ajja kuwa 2,000 omuguze akalulu emyaka 5 nze Honorable Witonze nze kennyini nagamba no at least bwebeera revolution ng'egenda kukyusa Gomba leka njenyigiremu kubanga biseetwala tuyoninga yes nga twagala change Gomba bubi nnyo era nze kennyini nga twagakukkako wansi mu 30s nakwata pikipiki zaali 3 nze kennyini neziteekamu amafuta olunaku lulamba nemutagala nga zisomba baana mu kamyufu nga njagala bwe tuyitawo mu kamyufu tugende ku final wali batuwulire naye akamyufu ne bakakwatiramu empenja ate bakakwatiramu mpenja bakakwatiramu awo Ensambu ekyali clear because Ensambu Honorable Witonze yaliya bali bantemedde Ensambu nze hi myself Kazibwe abatona tuuka Nsambwe katawuni bakayita bakalya waliwo eno mutaba isitayo kalya bayitawo kalya noyingira munda awo yali atwalawo nga bamwisa agenti eyatwalawo byokulondesa nambuuza mpandaga muntu yo ninjimu nasobola kati apo nalondera makindi egombo koze nazze kumakalu kugamba bateekamu nyofi abantu abo nagamba tumuleta amajambiya kyekyo kyenkugambye nti ffe by the way akalulu ako Honorable yakalya Honorable Witonze
neffe yatwashuwaringa n'atugamba Honorable Witonze yakalya akalulu yes kino kive kuli kodi yes naawe bwewakiraba era ffe Honorable Witonze yatugamba nga tugenda mu kalulu ako nti mmwe mukuume polling station zeeno mpenja mumundekere penja ne tukikola naffe penja twakikola naye ate bagamba naye ate obubbi bwava nnyo mu ngoma nnene n'empenja ngoma nnene awo ovanga ku muntu agamba nti ngoma nnene nente zalonze okitegeera ndowooza ngoma nnene nno nkolaga n'obukoko bwalonda nga bagamba omutwalo gumu gulonze wane naye nga anyway yoyo detective Eddie mwana munnagomba asinziira amakanda ga matuufu obudde buno saagala balimba musamma oba mwagala temukyagala mujja kukiwulira kyonna kyemwagala omuyita kyemuyita naye musamma asinziira mu kibuga Dubai UAE United Arab Emirates muvubuka eggombo zaalibwa saidi ki eggomba amakanda gange ngasimbye nnyo nabeera nnyo ensambwe wazaalibwa okuviira ddala mu buto bwange jjajja wange nga waali awo lwakuba kati amakanda gange buli wenkomawo ngasimba nnyo ekanoni wasembulako nodde ekanoni yes naye nga okuviira ddala mu kiyengere ne tugendako Kimbo, Kiyengere, Nsambwe, Kisoga, Mukusu byonna byonna eyo tewaliwo batamanyi. Mukusu wa Juuko. Yes, Kansala Juuko. Kansala Juuko. Ono yanzali achali wange Ntale Nassa. Sajjo tukayana nnyo. Era Ntale Nassa wano wetutudde wennyini. Wetutero sula naye. Era se butulwa no ku Platinum Buddies andi n'omukulu Eddie. Ewana yana gamba mbo yasuzeewo simanyi. Oyo Ntale Nassa bamuzaala Mukusu. Ani nayo chali wange Kimbogo Joseph oba yadda wa social media tajiriko simanyi nenga nasoma naye. Yena alaba ku Kimbogo Joseph nga oli mu kitundu ky'Ensambwe mugambe Obbi wa Mutumide. Ensambwe bakutegeera nnyo. Tewaliwo batamanyi. Segeza togana munnagomba omutuufu. Yes. Because omuntu kasita obeeranga okulidde ku kitundu kuba nze nakulira Nsambwe n'ensomera ekanoni nasooka somera Nsambwe paka P4 n'ensomera ekanoni paka P7 kwe kuvaawo n'engenda e Bukandula kwe kulaga nti n'ebitundu byonna ebyagombo mbadde mu Gomba kati kitegeeza omuntu tannakyayinza kujja kipya n'aŋŋamba eggomba n'obulumi bw'eggomba obusinga obumanyi kyova olaba nti neewaayo because eri weewaka Gomba yeka olwanira kyeka nwanirira kyeka kiki kye tufunawo abantu baffe services bazifuna ezituukiridde eddagala lituuka okitegeera ndowooza si kujja kutulyamu bululu n'omala n'oyitamu Eddiyaani omwana oli munnagomba ayagala kumanya Eddie kati zobedda tulanduka tugenda tuzze katono autobiography of Eddie tumulabye mwana munnagomba Eddie mufumbo siri mufumbo basinga abali bakwepikire toli mufumbo naye oli contented nyina omwagalwa mama tukutumiddeko yoyo yakubunyanga ebisenga oyo omwana oyo mama tetujja kukwogera kale bwoba obadde okyagala Eddie munnagomba musajja ayina omwagalwa era nsomedde Eggomba ako nako okwongerako because abantu abamu bajja asomedde Eggomba asomedde Eggomba era bwenjogera ku bantu era nze omuntu tasobola kunga nti leeta ba Obiibo oba ba Ogiibo ne bakubula Eggomba ne bambula weebali kubanga omuntu avudde Ensambwe n'agenda ekanoni n'agenda abasomesa abansomesa weebali kitegeeza kati nze we nnwanirira Gomba mba nnwanirira waka nalo obulumi bwemba nnyina bwewaka si bino nti nsomedde Kampala naye nga banzaala Gomba nti simanyi kikifa Gomba no gwe wali yaddala kukoppa amasomero ngasomeddemu ag'Eggomba embeera yaago yonna ogimanyi n'obulumi bw'okusoma kw'Eggomba exactly amalwaliro banzijanjabiddeko mu g'Eggomba kitegeeza buli kimu kikola ki nkimanyi
kale kalowoozi kiko wamu Naggomba akalowoozo ke nnyinza okuwamba Naggomba naddala abavubuka emyaka gyaffe okukola kw'okulembeza kukola kwenkulembeza kubanga eno ensi ne bw'onaalagawo obawuwa teri muntu n'omu ayagala mwavu nga ggwe atambuddeko kibannyonnyola bulungi tize atambuddeko teri muntu n'omu ayagala mwavu ate nze buli wembeera ku social media nendaba nga abaana bavuma omuntu omwavu kinnyongera amaanyi oyongera okukolera ekyo kikulaga nti teri mwavu ayagalibwa era omwavu olumu muganda wange oyo mugambe Beeka ngamba omwavu ayagalwa nnyina exactly ate ne maama we atuuka ekiseera n'akwetamu because ne bw'anaabeera akwagala naye ng'omwana tolina ssuubi likola kiddako kikyobeera omusuubirizaamu nagamba amasika akuyonsa nakwagala ne bwe gubeera mulimu ki gukole tonyooma mulimu ne bwe gubeera gutya ne bwe gubeera gufaanana gutya gukole buli muntu yenna alina gwe twegomba alina embeera gye yayitamu alina embeera gye yayitamu somewhere sometime exactly okutuuka ku ekyo gwe ky'omwegomberako naddala omuvubuka kati nga bwe nda mukama wange Ssemata mu Naggomba osinga bamwegomba naye agamba lwe yali ajja Kampala yajjira ku bigere kati kyekyo kyengezaako okulaga nti tuyinza okubeera nga tulaba Ssaalongo Ssemata ne tulowooza ali bulungi naye omuntu ye aba akutunuulira ku ssaawa eyo kano kakatenyeka n'ak'emabega wabula talowoozaamu ku Ssaalongo yali atya emabega talowoozaamu bulumi butya bwe yayitamu talowooza ku bisulo bimeka bye yasula nga talidde era kati gwe obagambira okukola obutanyoma mulimu kyekisinga obukulu n'okusamba past not na present yes because ate omuntu bw'abeera afunye totunulira nnyo byayita bye abantu abamu bayagala nnyo okutulwanyisa naddala nga basinziira ku byayita byaffe buli omu abeera ne past we teri muntu atuukiridde okitegeera ne leka twogere essaawa yakati bw'onsanga nga nsobola okugula engatta ey'omutwalo ogumu kitegeeza luli nali sigisobola kati kitegeeza nkola okukola kuno okitegeera ndowooza nze Ssaalongo Ssemata oyo njogera naye okitegeera tekigaana bantu bakulu ngabo kumwebuuzaako wakola otya Ssaalongo wakikola otya okikola otya Ssaalongo wakola otya because nze byalimu mbyegomba kitegeeza bwe mbeera mbyegomba ngenda kukola nina kutoba nga bwenteekako n'omubuuza nti wakola otya so sikudda wange mu kazigo nenzigalawo nentwa neŋŋamba nange nja kubanga Ssaalongo ate n'omunnawe olaba abantu abamu tubatiira bwereere omuntu kati ayinza okuba nga alaba Ssaalongo Ssemata oyo n'agamba nti oyo muzibu naye omuntu kisinzira muzibu omutuukiridde otya era omukutta otya mutuukirire tasobola kugaana kuwuliriza bw'anaawulira ng'olina ideas ezizimba ajja kuvaayo agambe leka nnyambe omwana munnange okitegeera ndowooza so bw'anaawulira nga naawe oli promising ajja kukukwatirako otuuke ku birooto byo nze nyina ekintu kimu Ssaalongo ekyo yankolera nze kati sisobola namusangula mu birooto byange because nkimanyi ku success gye ndimu alinako ettaffaali alinako ettaffaali Ssaalongo Ssemata mu Naggomba tukutumidde nnyo naye abantu bangi bana nga bakwebaza oba tugenda kukola tutya buli gwe tusanga alinako ettaffaali lya Ssaalongo Ssemata ery'amaanyi era teri success yange gye ntuukako ne sitagimuweereza nga taata kuba kati mutwalanga taata wange abanga taata kituufu taata twaguzeyo ekigere oba omuntu akwagaliza okufuna walayi abamuzaddewo kyova olaba bwe ntuuka ku success yonna mugamba Ssaalongo bwe kiti naŋŋamba yongeramu ne mugamba Ssaalongo kino naggamba yongeramu ekyo kikulaga ki nti ayagaliza alina omutima ogwagaliza ate tali selfish
oba ofuna selfishness temuliimu wadde ayagaliza naddala omwana omuvubuka naye yeekolera kubaga omuntu gw'olumba nomugamba naye muzeeyi kino bwe kiti nakuteekako etoffaali ate bw'oyongera okugana naye nasigala ngagamba oh my son welcome ate nakulaga n'ekkubo wetugo okujjako mpozi nekyakyenyiza okugamba abavubuka twettanira ennyo naddala abantu ng'abo abalina bye beekoleddewo because bw'onajja mu age bracket eyange y'emu kitegeeza tugenda kubeera ku level y'emu teri agenda kwongerako munno kitegeeza bw'onaanoonyayo ku bantu abo nga Basaalongo Ssemata ogenda kumuyigirako oyamba okukunokkiriza olabe nga lwakuba n'ebintu by'okola discipline matters mu lugendo olwo biki by'okola so ebyo byonna bibeera bimatalinga erako gweyagala otumira mpozi nga mmaliriza njagala okwebaza bannagomba okulaba Agida Live eddoboozi ly'eggomba nembeebaza nembagamba nti no mugyekuumireko njagala okutumira ku Saalongo Ssemata munaggomba njagala okutumira ku Ndayiro Albert Owawaaka njagala okutumira ku Princess Aggie gwe mmanyi oba omulala gw'omanyisewo naye omwana oyo njagala okutumira ku brother wange Mesach Masembe Ekanoni ku Mayanga and Fuel Station njagala okutumira ku taata wange Mayanga taata Mayanga yes Ekanoni kulapi gemaanyi gano bannagomba twongera okubebaza botumira bonna ndowooza baweddeyo ne bangi olina abantu bayitirivu kale ebisinga tujja kuba tweyongera obiwayamu naye nga ne toyanziza omukisa guno taata gwotuwadde Detective Eddie ebale kuba muntu mulungi ebale kwagala Agida Live ebale kwagala Gomba kiba kinkakatako webali kwagaliza bannagomba webanya kubaagala ndowooza era mu mugongo gwe wabayo munnagomba akuyambye kamugambe nti enyamba gyoyambyemu Eddie naye ayambye bannagomba takoze bubi n'akatono era gwe wenna munnagomba aliko mu lugendo lwa Eddie nga wali omuyambyeko ssebo taata ow'ekitiibwa tutuusa okutegeeza nti Eddie ayambye bannagomba naffe nga Agida Live atukwatiddeko ettoffaali mu ngeri y'okumanya okunoonya following n'okunoonya aba viewership obaddewo tukwebaza ssebo mpozi akasembayo ŋŋenda kusaba mwenna abali ku Agida mwongere okusubscribinga okusharinga n'okulayikinga buli ttaffaali lyoteekako kitegeeza gemaanyi mmwe ge babawa ne tweyongera mu maaso toyanza nnyo toyanzege mukulu Eddie Ssaabasajja Kabaka awangaale tetulina kye tugenda bagamba kisinga waawe tewala neyanza nnyo nange neyanza nnyo Eddie bannange